tusaba tubulirako namwe abasoose ku site omusumba yakubidwa amasasi abasoose ku musumba. Okay. Nakubiddwa essimu SPD yankubidde nentandika okubira ku baana basinga nga tebanaba kutegeera nenkuba ku ssimu yankola kyadde nga takwata nenkubira omusumba Rosias Bujjingo nga naye takwata naye olwokuba nti nno tulina security y'amaanyi information yatandise okutuuka okuva nafunye information okuva mu security wakati nga bagamba nti omusumba Rosias akubiddwa amasasi era omuntu omu afiiriddewo. Saasobodde kutegeera muntu kyafudde wowe bakasabanga nti omuntu omu afiiriddewo nentandika ogawa abakozi banange betukwana bekusoroti. After twasazeewo okugenda nakubidde SPD ne Ivan Kisakye tugende e Mulago gye babadde baddusizza omusumba Rosias Bujjingo. Ne tutuukayo e Mulago ate nga security etekinze over emugyewo emongedde emutadde ewalala olw'ensonga nti kyategeerekiseeko nti omutemu oba yadde asigadde amugoberera oluvannyuma lw'okumanya nti si gwakubye. So okusooka neebaza Katonda olw'obulamu bw'omusumba Rosias Bujjingo n'amaanyi ga Katonda because Bible egamba nti Katonda bw'atakuuma n'abakuumi bakuumira bwereere. Tulabeeko abantu bangi abalina neziridika abalina security naye nga bafudde mu nfa ey'ennyamiza oba eyina ebibuuzo bingi. Kyanaku nnyo nti kyakwennyamira nnyo era kyanaku nnyo nti gavumenti oba security y'eggwanga ekyalemeddwa okufaayo ennyo okumanya nti emundu zino eziri mu bantu ezikuba abantu zivaawa because there are many people abaze bakubibwa amasasi nimbetwalanga ebyokusaaga abalanga bawoningibwa n'okuwoningibwa mwalabako omugenzi Isima bamwanedde eti kwalina okufiira era still nafa ku date yemu naye kyanaku nnyo ate kya buswavu okuba nga still nakatetulaba nga mutemu yatayisima naye nga n'abamuwanga date ne bamu convincing nti nga mukaaga ogenda kufa still nga mukaaga n'afa bwe bali pages zikyaliko bantu bana Uganda naye government ekoze kimala kulaba nti evaayo okukwata abantu abo n'okubalaga eggwanga ate abamu abakwatibwa tebalagibwa ggwanga abantu ne basigala nga balina ebibuuzo nga answers ntono maybe bandi badde bafuna answers nti omuntu mbamukute ne bamulaga abantu ono yatagundi oba n'ayogera maybe nabo ne bakangavvulwa abamu bateebwa abala baba bakolako basavingako ne bakyusa bukyusa. So kyanaku nnyo government okubanga tesobodde ba security kino kiri eri security tekoze kimala kubanga botunya omusumba Rosias Bujjingo n'abantu bameka botutunya ba investor beggwanga Uganda ba investors benjogerako njogera ku Amis Kigundu njogera ku Rosias Bujjingo njogeranga ku Kin abasabudde kwegamba abantu abasobola okustandinga njogera ku Freeman omuntu asobola okukozesa abavubuka abasukka mu 3-5 bavubuka bina those are investors lwakwama muntu nulira abayindi ate abajjo tonyonyonto babazungu ne twogera ku ba investors beggwanga Uganda. Bujjingo right now ayina abakozi abasukka mu 5 mu 10 okusinza ayina radio mukag ayina TV ate ne Kanani Bujjingo okubeera Kanani lunaku lwabadde Kanani nti government efuna omusolo okuva ku mazzi ku peni ku kitabo ku lupapula you get me n'abakolayo ne basobola okufeedinga abaana baabwe oba baba batute ebintu ebyokulya okufumba emmere bla bla whatever and what filimbi biki bidemere mu bimanyi nti ogenda ku kyacho bane peni olupapula osobola okugula Bible osobola okugulayo mu bimanyi ebyo abantu nga baba tebali secure kimala tufune ebibuzo bingi ne answers ntono ekyacho nsobola okwongerako nti there are many people's rumors abantu bagamba nti mbu government etta abantu Bujjingo kinajjukirwa kiri mu record nti muwagizi wa government the best supporter ateri antama aina confidence ayiwagira government eri mu buyinza government yesobola kwekubira Bujjingo ani yabadde ayagala okutta Bujjingo you get me because Bujjingo supporter wa government eri mu buyinza ate the best one a supporting a government eri mu buyinza bwaba lumbiddwa bwato esimu yange nakatena zikire vuddeko mu buli mukulu mu kitongola akuba banks zikuba companies zikuba buli kimu zistandinga ne Bujjingo kale n'olwekyo nti tuyina ebibuuzo bingi ansa ntono tusaba security eyongeremu amaanyi okutulaga abatemu kubanga ebintu bino bizze bibeerawo nga mbitwalanga ebyokusaaga ekyo tukivaako twajirwa kintu kye bayita social media
social media nabagamba nti common sense is not a common. Ekintu ekyo nkikozesa nnyo naye mukibuusa amaaso. But common sense is not a common. Abantu bangi bali ku social media boogera negativity ku Bujjingo. I don't know why. Simanyi omuntu okuvaayo n'oyogera n'okosa n'otekawo energy ya negativity. Tulindemu. Because omusumba Rosias Bujjingo takaka muntu gena mu church, that is one. Takaka kuwaayo kiweewaayo. Takusiba wera yagamba wenkusabira emyaka eja nga tokyusa life. Please gena mu church endala. Oba gende ewalala. Tulina yewa tulina mayumba makage embera gyalimu yafunye biwundu oba ebisago muno fetu abamuneko tumulabyeko kubanga doctor bamukozeko emulago ne bamujjawo security ne mujjawo era neyongera mukolako ennyo ne bamuwa ba specialist doctors era namwendoza mbalabyeko ababasodo babuzaako aliko ba specialist doctors ne biwundu tubirabeko byamaanyi naye ate jjukira nti yafiiriddwa mukozi munnaffe omukadde w'ekkanisa omuntu gwabadde asinga kubeera naye oba abamu ku babeera nabo so kimukakatako kubanga ye yingini ye maama ye taata ye mukadde waffe kimukakatako okubeerawo okumanya tuwerekedde tutono yatuvudde ku maaso n'olwekyo ba doctors bamamuwadde najja nabo wana ewaka era tuli mu nteekateeka eziwerekera muganda waffe Uncle Richard n'olwekyo omusumba Rosias Bujjingo Mukama yamuwonyezza nebaza Katonda olwekyo ya savings obulamu bw'omusumba Rosias Bujjingo mulamu ali safe ali okay ate ali strong naye njagala okujjawo oluvuvumo negativity eri ku social media banji muvuddeyo ne mwogera twabamanyira nti mumubise ne kabaka Ssaabasajja Kabaka Mulamba mwamubikako simanyi lwaki government oba UCC etunuulidde emikutu just emikutu egitasaswa na misolo gibyawo okuddayo kuvoola abantu n'okunafuyanga abantu n'okubika abantu abalamu ate abantu abamanyi mu ggwanga betandikirako nga Ssaabasajja president w'eggwanga amatube batonga Rosias Bujjingo ekyokulala ffe twakuzibwa tetusanyukira muntu abaafudde kubanga ku kyalo ne kwafangako omuntu nga mbadde mwewalana nga at least ogamba gundi yafudde era enough shock gyofuna n'ogamba kanebuulirire omuntu afudde naye right now omwana adda ku social media nakuba gudi kude nakuba embutu nasanyuka nnyo kubanga ali mu Saudi Arabia ali Qatar ali Oman ali Dubai ne mwerabira nti mwina bazadde bamwe wano obwana bamwe buli wano mukoma wano nga mukonzibye no konziba nanunde laptop oyina namambuluga wenno weddewo emimwa gimyuse oyulise ebirwadde bikulidde natunuulidde ono muvubuka omulala oba yana ali Dubai Timo, what are you talking about? What are you talking? Wano bakugamba nti go setting oluko lwa tayisima. Wadduka. Ne ngamba todduka. Tosobola kuba mu luko lwa tayisima. Enzuka naye nga okimanyi bulungi. Kati nawe wali mu luko lwa tayisima kubanga munjukira bulungi nnyo. Go wasembayo kubira isima esimu. Ne batandika okutrackinga n'okunoonya n'odduka ne Dubai bali bakunona. Ne batuucha sacho ntujinyonyo ntoga nayo. Nga tolina kyoliwa nothing. But gobovaye no sanyuka okubwa kwa Bujjingo amasasi okola kinga tonna sanyuka who are you nawe go bagambe okutemula omuntu njagala mbategeze mwenna abandaba nti okufa teeka kirayi maxi obulamu kubeera kufa buli ekizalwa kimani kikola ki the end of life buli kiramu kirina okufa kina date yakyo kirayi maxi obulamu kufa end of life kufa buli muntu ali ku nsi ene agenda kufa opposition y'obulamu kufa enense baddewe ebiro kyovola batayeyongerako nga ate bunaku bazaala abantu era abantu bafa waleko ngensi yegaziwa because baddewe ebiro olowooza jajja wamumanya yafa naawe ogenda kufa still you know naye omuntu muleka afe bakutumye okutta omuntu sooka olabe nti baŋŋambe kukuba Bujjingo amasasi naye how many peoples abagenda okuyaayana abagenda okukaaba abagenda okusaasaana tulina batono zikana nlande ogambe nti abantu abali mukana ni bagenda kusigala nga bastanize weya ye bagenda kubudibwa batya ati suwe kwe mutima ogambe Bible yogera mu ngere gamba nti omuntu omulungi alekera abaana be byobusika kati gwe omuntu omubi abaana bo balekedde ki yensonga lwaki olaba nti abantu bali ku munsi nga babungeeta bazuŋŋana
n'omukola business nga n'omwaka wumbi kafa nga n'omukola business ya binyobwa efa nga ne w'omusembeza lwamuwasiza lwakutomera lwogula motoka lwefuna accident because omuntu omulungi alekera abaana b'ebyobusika tulina omukisa gwa jjajja ffe Abraham Isaac ne Yakobo kati gwe omuntu omubi abaana bo balekedde biki abantu balina ebibye ebisikire balina ebibye ebikolime ebibakutte ne muzaala obwana ne busigala nga buyayana ku nsi mwenenye mu dderi Yesu mulokoke kubanga tewatonda muntu totta muntu abantu abamu tetusobola kusala nkoko naye wofunina amaanyi agakuba omuntu essasi n'omutta omuntu gw'otatonda muleke kuba alina deeti ye buli muntu kuno ku nsi agenda kufa buli muntu kuno ku nsi alinako deeti ey'okuvaako ate wayanaku nnyo betuyaniye ebisinga omu tewali kyetugenda genda nakyo tewali kyogenda n'onobeera mukaga bajja kugula keese ennungi ennyo n'oba ovuga Land Cruiser oba ama togenda genda nayo mu ntaana n'olwekyo leave people muleke abantu babeere be balina okubeera kola bibyo lwaki osanyuka gundi afudde gundi bamukubye amasasi mumwina can imagine osobola postinga nnyo ku page yo n'atambula n'atrendinga olwakulwalero mulaba ne weather kyuse lwa Bujjingo muva Kampala mwenna mutusanje na mayumba lwaki muva Kampala there are many people abali Kampala emiliyoni z'abantu muvuze paka na mayumba why lwa Bujjingo income ya gwanga Bujjingo obotegede kyenjagala okulaga aseti ya gwanga family zimuli yako abana baffe batusasula omusala ne bali emmere ne bamusabira bakadde baffe bamusabira bakadde baffe bakabya amaziga nga tonna bakumutta abantu abamaziga ago galiva ku family y'abaana bo soka we counseling we kawebuulirire leave people to be sometimes omuzungu agamba nti play kwoli Sanchez ongamba ki gwe vaako mumukyaliko waliwo ekintu ekijja tumuto kyogerako tonna kyogenda kuba botaseka ku page tonna kyogenda kuba bwobulanga tokimanya tulisi mwe muvuze ne mujja mumanye ekituufu so njagala obagamba nti eggwanga lyatutabukako nate tulina abaana tubazadde at least tukansolinga abaana tukuze emiti emito nga gimanyi nti omuntu asigala muntu ekitonde kintu kisigala kintu kyensobola okubagamba musumba Bujjingo ali fine kyanaku nnyo nti muganda waffe yatuvuddeko Uncle Richard tugenda muwerekera tumutwale Sembabule Katonda bwatyo yasazeewo naye era naye abadde buli kaseera ng'ayogera ng'agamba era essala gy'abadde asaba baddemu nti musumba okufa wakirinze nfa ne wereba asasinze neetekayo era afudde essala yeetuukiridde nga era akyogera lwatu ne mukyala we mugumu nnyera agambe nti afiiridde kyabadde akolera yagamba musumba okumukuba amasasi wakiri bagakubanze kubanga musumba mumulaba nti ebintu bingi musumba bino birobye Bujjingo bino biro bya Bujjingo Bible yogera ku biro n'ebiro bino biro bya Bujjingo enjiri gyabuulira eri ku bavubuka eri ku bantu yalite ate Bujjingo teyeri antama kuba wabalina kyawagira togenda kumunyigiriza mumukubi aganyo gwa ku social media mulumbye TV ne mugikunamira ne mutwala padi nebisaaniko eganyo okugwa yakanyini mukubye Susan aganyo okumukyawa mukubye chachi eganyo okugwamu endiga bule mukube endiga zeyongerayo omuntu agenda watafuna ekitwala abantu abo ku Canaan Land kubanga bali receiving blessings bakyusa obulamu bwabwe bukyuse psychologically financially mentally bagagawadde kyekyo twale Canaan tewali muntu abeera watafuna era bawaayo ku ekyo kye bayina Bujjingo gamba nti njagala kwata sene mbuyakoze stanti sende za Canaan Bujjingo abayagala sende ezo waliwo endiga so mugamba tozikozesa ogwo bwe mumukuba mulaba agwa oba beyongera bungi tunulya church zona zirage ekyabade ku sate fast laga njagala jo church de amene churches zijeyo comparing so Bujjingo ali strong enough ate Katonda yamuwa favor because ali mu birobye buli kintu kiba n'ebiro buli season eberaka abantu bayo mukimayine mu music industry kazibere section za TV kagabere mawulire news buli kaseera buli muntu abera mu birobye Bujjingo ali mu birobye Katonda kyatonda kimere mpawa ali kisanyawo mumuleka abere mu birobye Bible yogera ku bibiro n'ebiro bya Daudi ba Solomon bazala ba Isaac ne Mateo baberawo byo n'ebiro byatuka ne bigwa ba Yobu ebiro byabwe byatuka ne bikola ki Bujjingo ali mu birobye so nze ndowooza nti twagala eggwanga laffe twagane bannayuganda tukuze ensi yaffe kyekisinga obukulu kalisa